Moze yafa yagenda ebintu byawule kubanga kati abantu abamu balaga be ba boss be bananyire ebintu Moze yabikola abalala twagobereranga bugobererezi buli wowulira erinnya Good Life it's Moze Radio kyovona ba Moze we yavaawo Good Life nekola ki oyo ye yali Good Life nze ebbanga lye namala mu Good Life safunako musaala kuva wa Wizo kuva wani nze omusaala nagufunanga wakuva wa Moze Radio buli muntu yali mu Good Life yenna yafuna musaala nga tuva wa Moze Radio so n'olwekyo maama ebintu manya nti kino kya radio kikwasaganye ennyumba ya Neverland bwe nkubuulira emaama ebisinga obimanyi engeri Moze gye yagifunamu naye kati right now ne family ya Moze okulinnya ku Good Neverland lulinga luki musango maama bwe kiba kyetagisa kugenda mu mateeka tugende mu mateeka ebintu byawule maama olinye ku Neverland ng'oli 70% nannyini makago kubanga maama ewatali radio watali byonna njagala kwebaza abantu mwenna buli omu atambudde gy'avudde bannange buli omu weekubireko mu ngalo kubanga kino okikoze olwa Moze Radio ate nsaba n'omutima ogwo gugende mu maaso tetuzikiza Mr. Red Banton General wange ayina ensonga bbiri z'ayogeddeko ensonga y'okuddamu okukuza erinnya Moze Radio. Ladies and gentlemen, my name is Paul, DJ Paul, Good Life DJ. Nga ndi wano kwogera ku video eyatambula ennyo ekkaga nga 1st February. Njagala kutwala okwetonda kwange nga ndi wano kusaba kisonyiwa. Ebigambo bye nayogera tebyali bituufu era nga nsaba ekisonyiwo buli muntu yenna eyakosebwa olwa vidiyo eyo ebigambo bye nayogera era ebigambo ebyo tebyali bituufu era mbimenyawo. Nensaba mukulu wange muganda wange Wizomanizo ne famire bansonyiwe nti ebigambo ebyo tebyali bituufu era nabimenyawo kwolwo ennyini lwe nabyogera era nzikakatiriza nti ebigambo ebyo tebyali bituufu era nsaba kunsonyiwa ensobi njikoze era ensobi njiyigiddemu era ensobi siriddamu kwogera bigambo bya bulimba nga bye nayogera neyanziza nnyo.